ne mukola edit ne mutandika okubeera nga mutunuulira ebintu ebimu nga mubuusabuusa. For example, entity name tunuulira ku kipapula ekyo bw'oba olina essimu ey'okubiri nga tolabisa kweno. Look where there is the entity name. Already it's fake. Tebateeseeko. It is not the National Musician Federation, it's Uganda National Musician Federation. Ekiri ku real paper Eddie Kenzo gy'alina. Era gye yagaana okuwa ab'amawulire. For security reasons, era yamanya bw'agaana ogibawa bajja kujjayo n'ekifeeke kye kino. Number 2, bw'ogenda ku entity type kuliko ekintu kye bayita ekyo kituufu, private company limited by guarantee without shares. Abawandiisa ebitongole abatambuza company zammwe, you know what it means. Bwe bakugamba temuli shares, buli musicians member era alina obusobozi obuyinza mu federation. Buli muyimbi yenna olina eddoboozi mu federation. Temuliimu Bwino yeye yalina okubeera nga yasalawo. Mutuula ne mukkaanya ne mulonda. Quorum is the answer to that mu federation. Ne tugenda date of incorporation in Tuufu basubmitting on 21st because bali bakola research emala ne basobola okukola submission y'empapula ezo mu Uganda n'olunaku lwennyini nsiba ngamba abasinga obungi that even in a day you can get your passport. Some of you, because you are ignorant, temumanyi. In a day, if you go early morning, no sasula mu bank, no lete empapula zo, by 4 p.m. osobola okufuna passport yo. Only the smart can understand that. Badanga. 12 hours day of working, you can get your passport just because muba temumanyi mitendere egimu. Some of you are naive. Chokola mtu kextended baba kama muje mu 2 weeks, simanyi 1 week, simanyi come tomorrow, come the other day. About passing that time. But even in 12 working days, if in the morning you're early, you pay, you can present your document. Interview your passport, basi wanagikolera mu 2 hours. No sigala awo bakuteeka ku list. Interview negwa olweggulo ne babiweereza ekyambogo n'osobola okufuna passport yo. You can. Yeah. Ekirala. Number eri ku gundi eyo ya federation is right. Bwe bagamba share capital abayimbi tebalina ssente no federation teri muna de 10. Holders ba shareholders and members nil temuli ba gundi mwenda muli ba member mwenda kibakwatako. They are no shareholders. Eyo federation ya abayimbi all artists should unite. All artists koberengo onyika kadingidi eyo mu kyalo mu Sebei koberengo okola biki. You should go and make sure you join an association in your area, then you go and be federated by the president, the only president. Abatulaba mu dagingire Edirisa Musuza mtagire Eddie Kenzo, tag Eddie Kenzo please, tag Eddie Kenzo on this video, tag Eddie Kenzo on this video. Please bobola tag Eddie Kenzo on this video. Gena maso badanga. Bwe babadde boogera ku ba directors ba federation tebabeeranga mu obusiro obutategeera mu mwandi mwagala ba directors babeerenga 10. Go to school, my friend. Mwisomesa abaana. Get information, get the right information. Mu directors basobola okubeera ba directors babiri. Tekitegeeza be ba owning. When you are a director, you don't own. A director bakulonda bulonzi ku kakiiko okusinziira ku ba members bo baba basazeewo. So for team ebadde ku federation yalonza abantu babiri okuli Shiba and Eddie Musiuza. Respect. Oof. Obadanga. Ebintu bino byetaaga okumanya temulippira ku social media olwokuba ebintu byazze ne mutandika okwogererako. Ngezaako kuprovinga mu kidocument kye babadde batambuza kiri fake. Remember kyengezaako kugamba. Bw'oba otambuziza kuliko secretary gwe bayita omwami Kalimpa. Which is okay. Bwe tugenda mu address nil because at the end of the day they haven't officially launched the office and they haven't approved themselves because Bannayuganda bacha recruiting, Bannayuganda bacha joining, associations bacha taking on. But to reserve the federation part is a right. Also reserving anywhere. No gama zerinnya lino reservinze era nsaspayinze. We are still collecting. Ne bagamba gendo nonye ebintu ebirala ebyetaagisa n'osobola okubeera no reserving erinnya mu URSB. You can do this only that Bannayuganda mukimanyi.
Pengo solokera kumacha n'ogamba teberangayo muntu yenna yenna akozesa erinnya lye bayita Peng ndiriza avinze era ndisasulidde nga gwe bw'onoonya ebintu bye bakutumye you can era bw'omuntu bw'agenda n'agamba bamputa Peng bamugamba nedda ssebo it is already reserved here. Mujjukira ekiseera ekyakalulu aka people power. Mwami Balamu yakeera ku makya n'abagamba ffe ba people power era nagenze ne reserving ekigambo kye bayita people power. Era bakibwaka ne baddamu NUP. Ne baddamu NUP. I think you understand this. Bino byetaaga muntu muyivuyivu mugezigezi n'abagambye Katonda bw'akuwa emyaka ku era obadange ebintu by'abayivu era watu bagambye obadange ensonga zaakuba z'abayivu siza kwebana excitement ndabekame gwebyo by'abayivu oba baze nsibidde ku obadange agenda mu maaso bwe mbamba wa examples zino mba wane reference osobola okuba nga otegeera ebintu bwe bitambula kati ku lupapula olwo bwe luli bagenze ne bateekako annual return era annual returns olw'okuba tebanaba kukola ku ssente zonna they don't have any annual return kubanga si bya ssente. Federation erwaninga kintu kimu copyright law n'ebirala ebikwasaganya basobole okubeera nga babateeka baba streamlininga baba clearinga batandika okufuna ku ssente sweti yaabwe etandika okubeera nga epayingibwa off. Copyright banagiteeka n'ebirala bye baagala mu nkola abayimbi abo bajja kutandika okubeera ab'ebbeeyi ab'amaanyi. Kati ku lupapula okwo kuliko ekintu kye bayita ba guarantors. Ye copy Eddie Kenzo gye sikujubisa taata obalagala nsangi zino kuba onyonyola nnyingo ku nnyingo omusiru yasigala okulaga mbu ekipapula ekiriyo mwatamuziza kifu ekipapula ekiri mu Federation kiriko ba guarantors kyobola bayaganyo kifulumyo kiwa abamawulire n'abagamba no ekipapula nkisizinze fayiro mbabulidde kambalage satisfaction page ne gundi gye bastampinze gye bamaze yeeno we are now satisfied. Era yakunza abayimbi jjo n'abagamba mwenna mujje celebrating embagulireyo especially n'ente essatu z'engenda okutta abayimbi mujje mutwale ku nnyama nga bweri Idi Aduha. Gina mas basanga n'abagamba n'abayita n'abagamba abayimbi mwenna mujje celebrating eggulo otwa Katonda yatuzzemu essala zaffe ala talimba talya nguzi yatuseemu kati Federation registered mujje mutuule mujje ku kanyama mutambule mugende eka mu celebrating Idi Aduha today and the musicians were there in numbers those who could access the place. Ababadde okumbi bageze ne bakyakala endongo neefuka ne bayimba ne bakola. You saw some of you these clips badde muziraba ku social media celebrating the registration of the Federation. Yes sir. Njagala kukunga bayimbi bonna nammwe ba consumers mugamba abayimbi bageduke ba joining association ebiri ku byalo mu areas zaabwe ko bere ngo Northern Uganda, Southern Uganda, Eastern Uganda mu joining association zeziriyo musobole okubeera nga mujja nga group you be one as a voice in the Federation musobole okubanga mulwanirira ebyammwe kubanga kati you are fully recognized. Muntagire Eddie Kenzo muntagire Eddie Kenzo abantu muntagire ko Eddie Kenzo jinzo muyita muntagire ko Eddie Kenzo no watu wadera chika 5 muntagire Eddie Kenzo gena maaso sibiro wetwongerayo ebintu bino byonna nga tubyogera njagala kugamba mbu abasinga obungi b'omanyi obulungi ennyo balina effects zaabwe. Let me go to Cindy's statement gye yakoze. Njagala Cindy abeerewo atandike okubeera nga ddengulu. Njagala muwulirize ebintu bino. During her time of managing Wuuno, Cindy ya receiving sente nga bayize mu bukujjukujju bwabwe n'aba musicians abamu ab'enjawulo ne bagenda owamwami Sale ne bamunnyonnyola ensonga zaabwe ne babawaayo sente ezisobola kubanga bakozesa ekintu kye bagamba babadde mu time of break ya COVID. Babadde tebakola okuva mu 2020 mpaka mu 2021 abayimbi bali bubi baagala okusasula rent balina ebizibu bya businesses zaabwe ne bakwatayo sente individually. Sente ezo zaakozesebwa omuntu omu Salimusaleza office ne bawa sente bawa Cindy n'administration ye egende eyambeko abayimbi through a finance company mu Uganda. Accountability yajiwa lindako nchajja
ne bamugamba gendo yambeko abayimbi bajje abalina rent obasasula bawe sente basasule rent abalina ebizibu ebyo bwakwe gwesangulako Sale ya recommending finance gundi company wano ekola ebintu bino ebyo finance institutions wanezikola sente zikola ki nagamba abantu mbawe sente sako yabe mbawe organization eyo esobola okubanga yeetaasa under his recommendation ne baba wa sente sindi bwe bamuwa sente abayimbi 90% did not get the money. Yeah. Era sindi mu bintu bye bikolebwa yasalawo era bwe yafuna sente mwamulaba amangu ago yalina naye ekintu kye kyatambuza ekyomusajja oli omuzanyi wa firimu gwe yali amukwanye mu bintu bya theater mumumanyi omusajja omuzanyi wa firimu gwe yawasa ogamba okiya simanyi omusajja oyo nga bw'omanyi bw'okwana omuwala oyo sindi already mu her life okuva bwe yafuna omusajja omuzungu. Let me give you some of this brief history. How does Cindy come into relationship issues? Bwanga nazo ziyingiddemu. Cindy mu kusooka wena ye omuntu eyali yeegomba abazungu. Yasobola nagala Andre era muzungu n'afuna gayi era mulala muzungu. Abadde layini y'abazungu. Yes, kati abazungu bano nga bw'omanyi bwe yagenda e Kenya okuyimba mu Coca-Cola ng'akyali managed very well by omusajja omu gwe bayita Steve Jean. Mu Blue 3 by then. Yes, Blue 3. Yamuwa exposure ndoza nalaba abazungu n'abeegomba. Bwe yabeegomba, unfortunately yagwa ku musajja yava Italy eyo ng'atamanyi mu obusajja. Uganda ina abazungu bangi abadduka edda nga babanoonye Italy, abamu bayaaye, abamu baali basibe ne bagwa mu Africa muno. N'agwa ku musajja n'alowooza afunye omuzungu omugagga ate nga kinyoozi. Yagakwenye mutwe weno. Yaba Italy n'agwa wano nga bw'omanyi abazungu babeera mu mabaale ennaku zino tebalina kye bakola bali wano bali aidi bagamba tulina NGO abamu tebalina NGO they are nothing babu bayi bwe bagwa ne bagwa mu bawala bano abasaka abagala nnyo abazungu unfortunately Cindy yagwa mu ki kwedi mutwe weno oyo musajja kinyozi kwedi mutwe weno yes kati era omunyozi oyo bwe yajja wano n'atandika okubeera ng'asala enviiri era asala nviiri awo ebukoto I remember he had a salon. The guy had a salam video, guy had never got out in a shame. Yes. Yes. Awo wagulu awo alina gundi awo kumpi ne kabira. Kuba sala kati nga wasala enviiri. Kati nga bw'omanyi nabo abazungu abo bagenda ne batunula jjukira Cindy alina akabiri ke kalungi akaba modo abazungu bagala nnyo ba modo n'agwamu. It was later Cindy yakiralizing mu musajja muzaddemu omwana alabika bambi sente talina obusobozi bw'amaanyi musajja kinyozi Cindy ng'asaba pizza ng'omusajja amuleetera katogo kubanga yali ayagala nnyo ebintu by'e Uganda ebyakatogo ako ku makya akava mu katale ko Wuuno. Ontegeera Cindy lwatandika okumanya omusajja ono bw'antwala ku date antwala mu butogo antwala mu toninnyira ankola kyantambuza emairo namba omuzungu yenna buli lw'omulabanga ng'omulina nga musobola okutambula okuva entinda mpaka najja nankumbi omanyanga embeera ekyebando oba ekyebando bino bye banyumya nga babalya popcorn I want to tour omanyi babikola nnyo wano abawala I'm touring. I like walking. You know, walking is very healthy. Akutambuze mailo 10 azibu oli mwizi. Obadaga. Obasiwa tatagera. Okitegera. Kati nga mutambuza nga Cindy yagenda okulaba nze ndi celebrity ni muyimbi nabadde ku Coca-Cola. Ebiki amugamba no. I don't have a car. Let's walk. Adajukira yabatambuza by then yali Steve Jean nga yabateeka mu motoka ina abatambuza nga bagenda okuyimba kati baba tebalina bya kuyimba basigalayo mayumba gaabwe era kigambibwa mu group ya Blue 3 omuyindi omanyi oyo musajja ow'Italy ye yayigiriza Kyandiro okunywa biri ebikambwe okwala emiti mu group yaabwe Cindy bw'afuna oyo musajja omuyitalo oyo jukira ne group ye yamanya mbu yafunye omuzungu nabo ne batandika okusaba abazungu kati mu muntu yasooka omusajja oyo yajjanga wano nga basuspecting okuva Italy yali musajja erudda nga asala nviiri nga trafficker
ng'aleeta kale akantu akakambwe kaleeta okukatunda e Uganda. Omanyi abayitala abayingira ennyo mu nsi za Africa batambuza powder. Kano kati bayigirizeeko ekintu ekimu abaagala abato. Kati bwe yajja ono Kyandiru omu ku bayimbi aba Blue 3 n'abuukira n'agamba naye ayagala muzungu kwe kumusembereza omusajja yenna yali okumpi n'atandika okubwa. Kyandiru ye n'agenda nnyo mu bya powder nga bwamusika paka bwe yavaako. Some of you don't know the history how Kyandiru got to become a drug addict. Omusajja yamujja kubba wa Sindi. Kati Sindi bw'amala okuzuula mbu omusajja ono talina magezi, talinayo plan ya ssente, ayawukana naye. Bw'ayawukana naye n'asigala ng'ali ku kintu kimu, child support. Nadda mu nsi. Kyova olaba mu biseera ebyo Sindi yali azungazunga nnyo ng'abasajja bamuwuuba left and right, ava kuwona adda kuwona adda kuwona. Nadda ne ku musajja omu gwe bayitanga Roni mukuba kyewe South Africa. Mumujjukira oba? Mujjukira Roni. Eyali baby mama, baby daddy wa spira amasannyalaze. Aha. Nagwa mwoyo namupira ne bali bamuyita Kenny Sironi. Webale simanyi Kenny. Oyo omusajja kyajja mu era nkugambye abawala bali modo bayagalwanga nnyo abantu abatambuddeko, era abawala bali modo balina nnyo market. Kati abasajja bano babagwamu. Kati bwe yamugwamu jjukira Sindi yali atandise okukaddiwa. Ayingidde emyaka 38 anoonya omusajja amutwala. Abakazi batuka time ne babeera nga esakasi bamuvuddeko batandika okuyoya obufumbo okusetolinga. Basajja bamulimbye bamukozesezza bamukyayisizza ensi yenna agenda ye. Kati oyo omusajja Kenny wajja yali amusuubizza omuwasa. Kenny naye n'amutwala embaga eri gye baalaga nga atutteyo enkoko emu n'omuceere ogwakayiso gwe balonda. Naye nga bwomanyi, yes, kyemba kugamba emyaka gya Sindi gyali gituuse ebyokuwasa, myaka 38 gigenda giyingirira. Agamba obudde bugenze, ssaawa zino bwe bituuse nina okufuna omusajja antwala. Nga bw'omanyi pressure. Nga bw'omanyi pressure ne mountinga. Bwe ya mountinga Kenny n'agamba ono kamuzannya akabadde akasembayo. N'agenda n'amutwala. Kenny n'akola ebintu bye eby'ekiyaayi. Talina bintu bye yatwala wa muwala. Ne bakola bifojjale byabwe mbu bamuwasizza bakyadde ewaabwe. End of story. It was Kenny ampereza ebifaananyi ebiri ku social media by then myaka gadda nga naye nga nkimanyi asobola kuzaala mu fiina what's the fiina basajja ze kyali wange nnyo. Kati Kenny mubuuza te storage nga ndaga Sindi bakyadde naye nga balina ensawo y'omuceeri yali emu nga balonda mulole. Sindi yagula ebifaananyi ekya seevu ye yakikuwa seevu yabukedde nga Sindi obagenza okukyala yali kabalaza kali kamokamoka naye nga Sindi alonda muceeri naye kali mu ggulo naye nga enkoko yali eyo gye baasala bwaze bali mumanyi oyitalina ssente. Muyaya naye siyesamba na mupiira Kenny muyayi w'essuudi genda maaso. Kati ku myaka egyo nga bwe nkugamba embeera agitambulizaawo embaga eggwa. Kati luvannyuma Sindi lwategeera mbu Kenny yalina already teyamubuulira mbu alina abaana abalala abalina ali mu bufumbo obulala. Sindi kwe kubuuka nawo n'agamba ono agenda kumalira budde. I'm not willing to go in and be another second wife. Sindi na breaking off. Amasanyalaze yali akyakirimu fiina amasanyalaze nga akyakirimu. Yes. Kwe kudduka awo n'addayo mu geemu y'abavubuka abamukuba. Omanyi abayimbi basiba beesula ku bayimbi banne bonna ne bamuwuubawuuba. Kati bwe bamuwuubawuuba bamuyingiza ebyokuzannya firimu. Wuliriza nga bwe nkugamba abayimbi bamutandika omugamba okusobola okutapinga into the movie industry. Sindi bamukuvuga speed atandika okuzannya firimu. Firimu ze muzimanyize yali azannya. Simanyi emu bagiyita simanyi katwe. Simanyi some movie mwali. Movie wano gye baatunda ennyo ne bagamba tugitunda Sindi agizannye. There is a movie of Sindi. Ayingira mu movie industry. Abamuyingiza mu movie industry beba n'abasajja abali batandise okutapinga multi choice. Multi choice nge bawadde license bagambye mbu bwe muleeta movies eziri mu 4K image tujja kusobola okubeera nga tubawa foramu yammwe eriko ennaku zino gye bayita Pearl Magic. Tujja kutandika okulaga firimu zammwe ez'e Uganda. Tugenda kutandika okubawulaga show yammwe gye bayita Pearl Magic. Oba loko. Kuba ono omusajja
nze gwe nina kati yekamula lyo nasiiwe ensangi zino muwulirize information ye gyagijja otegeere kati this is the biggest thing right now genda maaso ssebo kati atandika okubeera nga atandika bw'atambula mu music bamugamba but as a musician to be more a celebrity okufuna ne ku ssente nga oyongerako ku ssente zo tosobola kwesiba mu kya music kyokka kubanga bwe kiggwawo talent ogibeera nayo mu drama jangu oyingira ebya movies ez'e Uganda batandika okuzannya ebiyimba nga firimu zino nga bakayimbira bye bazannya oba dramatic gundi ez'abatuvale baseka bwe bazannya bwe bati batandika okubagamba tulina chance bwe tushootinga episodes ne ziggwa oba movies ne zizigga akatale katandise okujja jjukira abannayuganda nga batandise okuzannya firimu okompitinga ne firimu z'ekinigeria nga balaba firimu z'ekinigeria Uganda zitunda nnyo zijja wana abantu ne bazigula CD bazigula bumizi basiba babugula Nigeria batandise okubreakinga through the market of Uganda Uganda batandika okugamba twekolemu naffe omulimu tandika okufulumya firimu ennungi eza good quality ezo movies ne zitandika okusteppinga in sindi n'ayingira ebya firimu bw'ayingira ebya firimu lwasanga omusajja oyo okuyo simanyi dinka okuyo simanyi okuyo yes okuyo yali already ali mu drama kira avudde mu music abavubuka bamusumbuye bamukozesezza bamuwubye akoye emyaka ayingiddaana stress is mounting on a woman agamba mazeewo tya maama wa mugamba sindi owezezza emyaka 4 kyekiddako ennyimba oziyimbye sente tezivaayo bulungi nnyo embeera egenda ekaluba it is time osetulinge obeereko n'omusajja omu ng'omuwala akirina mu mind anoonya ani agwa mu tageti asanga oyo omusajja eyamuyingiza mu bya firimu gwe yasanga mu film industry okuyo kati okuyo kyakola atandika okuwa nga bwe bazanya firimu jjukira nakugambye aba artist abasinga beekwana bwe babeera mu drama basira beesulako history w'ebintu bimumanyi I don't want to involve people naye mugende munoonyereze ba artist abasinga babedde mu bidrama abasinga obungi basulako ne ba artist abamu babazaddemu basegawa you know very well that benda mba artist benyini baba love etandikira kati sindi bwayingira mu bya firimu bamuteekako ku firimu emu gye yazannya ne bagitwala nebeera ku board ne recommending bwa ideas TV ne quality gyayo bagirecommending obaba Queen of Katwe yali mu Queen of Katwe yali mu ki yalinayo Queen of Katwe yono Lupita naye waliwo endala firimu I'm just forgetting but there's a movie like she acted and it had a good sell weri ng'akaba n'amaziga it is somewhere but I'll try to find out njagezaako kufuna firimu yennyini kati mu time eyo sindi bw'ayingira mu movie industry asanga abasajja ababaddeyo abakola movies ebyo bidrama omusajja oyo ndowooza he was the best person so omuteekinga her heart n'atandika omukwana n'atandika okuba nga yeebaka naye kati kyengezaako bad driving yali tannabeera kufuna ssente nga sindi talina ssente afooling eno mu bayimbi ne mu ba artist mu ba dramatist atuukayo time neetuuka omukisa ne gujja covid bwe yajja ne bakola ekibiina kya Wuma in 2018 mu 2018 ne babuilding ekintu kya Wuma 2019 baali bakyakivuga nga bakyakompisinga abayimbi bajoyininge bakirwanyisizza ebintu ensonga muzimanye nnyingi abaali bakiwakanya mulimu ebya gavumenti mulimu ebyaki bayingira 2020 lockdown ejja lockdown bwejja embeera etuula wansi abayimbi tebaperforminga ba artist abalala bonna tebakyalikiriza crowds olwa covid bagenda maaso kati sindi basituka mu time eyo ya covid babagamba mumanyi abayimbi ne ba artist abamu batandise okugenda okumiitinga Salim Sale ayagala kubawaayo ku kasente mu recovering kubanga abayimbi bakomplaininga mbunaye tubadde mu covid tetuperforming obwabo bututta tuli baavu nnyo government etuddukirire tuyirire tulina ebizibu bya rent ebya businesses zaffe biki ne bagenda ne bamiitinga Salim Sale eggulu bwe bamiitinga Salim Sale n'abarecommendinga n'abaweereza mu financial institute emu e Uganda eyamba okuwola ne baweeyo ku ssente basolovinga ebizibu ebyo ebiri basic nga bwe balinda ensonga enkulu bajja zimaliriza nga baziyisiza mu parliament kati sente ze bawa sindi bwe bazimuwa zaali nnyingi it might have come to $1 billion or $2 billion okuyambako abayimbi sindi bwe yafuna sente ezo n'agamba bulijjo nninda mbaga accountability lindako
accountability tanagiyingira n'awaayo ba administrators abali ku top obusente bagenda ne bamala n'abayimbi abamu batono n'agamba kano ke kaseera n'agamba oli omusajja wo owa firimu n'amugamba obadde onjagala okumala ebbanga but it is time for me to declare officially that you are my husband. Omusajja ayita ina sente zikyala. Omusajja blast, omusajja just kidda walime nawo omulaba n'enviita manyi senzo kazisanyirira. Kidda walime omusajja ebizibu byalina naye mu drama tanaba kufunamu sente eziri awo. Agamba Cindy, I don't have money. Naye nga bw'omanyi abakazi nga bayagadde ebintu by'embaga. Cindy amugamba, I've got some money. This is the time. Get this money, come and see my mother. Omusajja naye yalaba nga advantages ze abadde atayagala Cindy n'agamba kulwaki sikosa sente z'abayimbi bano ze bawadde ono katuzizanyiremu omuzannyo. Cindy kwe kugenda ewaabwe bakyale. Amangu ago Cindy baali bakamugenda ewaabwe okukyala. I want you to pay attention. Baali bakamala okukyala. Cindy n'ayingira embaga. Gwolooza sente yazijjawa. Bw'ayingira embaga n'atandika okuzaalira abaana okumu. Omwana ali mwezi gumu bamuwadde olubuto olwokubiri. Jjukira abawala abo tebayonsa. Jjukira twogera ku muwala yatulaga ku bifaananyi bye bya Nuudi n'atulaga n'obutonde bwe Cindy. Kwa Cindy yatulaga ku butonde bwe. Ebyo byonna yabikola. Edda nga akyali eyo waabwe eyo embaala eyo. Omanyi baatandikira mu Kimansulo. Yayina akawale kaliko n'eddole feesi wano olwayina obupale bw'abakazi. Abawala abasinga batandikiraga mu Bimansulo okukola karaoke. Gye baatandikira yayina otwaleta yayagizisa emmana yaliko n'etuddole seewo lega. Yeevuddewo abantu bwe tubagamba abantu abamu bwe tubatandika obadresi nga temunyiiga. Kano bwe batuuka wano ne batandika okukola embaga ewedde. Cindy atandise okuzaala ku supiidi akasente akalina. You get me? Yeah. Kati akasente k'abayimbi ke baamuwa okuwa abayimbi beetaaye basobole okuba nga bamaliza ebizibu byabwe. Federation tolaba yiyeze. Federation yabwe lw'esiginica. Federation bw'ejja agenda okulaba ekintu kye ekyabawuuma mmye. Bamugamba yes association tujiri organizing jangu otujoininge tutandika okulaba. Atandika okulengera ewala mbusinga tateekawo mbeera mu Federation. Alina already okukola accountability we sente ze baamuwa kubanga abayimbi bangi bagamba teyabawa nadde 10. Bagamba yasomba baboda n'abakalakasi bangege. Abayimbi bangi Cindy teyabawa sente kati Cindy yeralikiridde. Bagamba nga Cindy atwalayo abayimbi bangi ne wassale. Yagenda emulugu n'afuna abasajja abavubi b'ebyennyanja abakakasi b'ebyennyanja. N'abagamba gwe weebandiko nti wayimba luno. N'atwala abalunzi b'ebyennyanja. Kati njagala owuliriza ebintu bino. Cindy mu bulamu bwe akimanyi bulungi nnyo alina okulwanagana ne ttiimu ya Kenzo agiremesa abadde agirwanyisa nga tayagala kujoyininga bw'abeera mu meeting nabo abalaga bw'ali part of them bw'afuluma meeting nga yeeteekamu ekibuli. Mbweze besabyogedde ze saabikozeeko I'm not agreeing atandika okudiisinga Kenzo ne ttiimu ye. Otegeera ng'atandika okudiisinga Kenzo ne ttiimu ye. Yes man. Naye nga mu mazima akimanyi bulungi nnyo Federation bw'enaaba stabilizinze abayimbi bonna bajoyininze alina okugenda mu kkomera ekitalya oba eruzira singa tasobola ku accountingira ssente ezo ng'ez'amabaati. Era mugenda kulaba Cindy will be taken to jail bw'aba ta accounting for those billions of money that she was given okuyamba abayimbi mu kaseera ka COVID n'atabawa n'akubamu embaga n'awasa omusajja we n'addamu okuwasa embaga n'okuzaala abaana gye bino by'olaba nga ateeseeko bano ba bigi simanyi bamitaani oyo muyimbi bigi ki bamitaani oyo alina obuzibu yagenda okukiriza nti mukwano gwa musinga nti bambi nebyayogera byayogera buli omu ensi ebiraba nti bambi oyo yes you know kati oyo ali mubuzibu bambi nti yalemwa okumanya nti muganda we actually amusinga emirundi nga 10 kati yakitegeera yakimanya n'akitegeera kati kimuyisa bubi. So that's the expression, that's how he expresses his deepest
bwati bwati expressing okunyolwa n'okukkiriza. Okay. Kati omusajja gwe bayita Big Eye kati Tindi yakungadda n'atandika okugamba ba Big Eye n'abamu abali mu Wuuma mugende mulwanyise nnyo Kenzo mulwanyise Kenzo mu biwakanye nga sinaba kujja nze nkyali continental leave n'akazaala omwana yeekwase ekyo mbu abadde ali eri waka naye ng'amazima gennyini gali nti mbu ye number one advocate empisa gundi tali kola kulwanyisa n'abayimbi abamu abali kulwanyisanga Enzo gye bavudde kubanga akimanyi bulungi nnyo mbu Federation bwe n'atereera bwe banatuuka okunoonya leadership baagala kufuna leadership ng'omuntu ali clean anaaba abafuga mu Federation interim time eno bweggwa Eddie Kenzo bajja kupulling out administration ye abayimbi ab'e Uganda bakole votes balonde tiimu empya enarwaninga Federation since kati baba registerinze kati Sindi yabadde alwana nga tayagala ku make sure Kenzo mwali yakimanyi bulungi nnyo ne bwaba tawagidde Kenzo ng'ali mabbali alina okujja ku accountingira sente ze baamuwa that she's spend maliciously kumbaga ye byonna bya spending kumbaga bagala tubamanye sente ziriwa ndema nkugamba that kasita sente baamuwa esente government yamuwa sente ayambeko abayimbi mu kaseera ka COVID naziconvertinga into marriage n'agenda n'atandika okubeera nga yeesupportinga mu baana be bazadde family ye n'agipaintingiza ennyumba eri embaale kubanga bali babeera nga balina amabaati ennyumba nga y'amabaati n'abateekako amatafaali n'abazimbira eri embaale eyo yonna budaaka buduuda eyo yonna birambaale amasanyalaze gaaka biki gakola biki mukati yayingiza amazzi intaneti byonna byateekayo time ya ku accountingira sente ze bamu abayimbi bagamba kasita kati abayimbi bayimiridde nga mu Federation alina okutwalibwa mu kooti ansalinge sente zaabwe yaziteekawa because abayimbi banamala copyright apparently 80% bali kusaidia Federation 80%. Yes anti ngezaako balaga mbu kulwaki abantu babadde balwanyisa Eddie Kenzo ne tiimu ye. This is what I'm trying to tell in brief. Ngezaako gamba abantu abasinga obungi abadde balwanyisa Eddie Kenzo balina ebintu ebyo balina obuzibu mbu balina points ezimu ezigenda okubeera raised ate zijja kuba zibanyigiriza kati Sindi akimanyi mu Federation bajja gaana omuwa ekifo kyonna olwa incompetence okwogera kulina yes asobola okunnyonnyola naye incompetence history wa management ye ajja kubeerako a very big question abayimbi bajja kutandika omubuuza sente ze baakuwa baziteekawa oyagala kutwala mu treasury oyagala kubeeramu nga gwo managinga sente naye tetusobola kwesiga ku kya sente kubanga ne sente ze baakuwa abayimbi abasinga obungi muwuma abali muwuma tebaafunako nadde ekikumi guwadda mu kukola mbaga nakweyagaliza bibyo kati akimanyi bulungi nnyo agenda ng'amaaba ab'amabaati time egenda kutuuka bamutwale mu kooti bamubuuza accountability tagirina asindikibwa asaavinge tusuubira bagenda mukuba jjeeke balina mukuba jjeeke ng'ab'amabaati bwe baabakuba gavumenti eri kufightinga corruption era gwe teweeyingiza mu bintu bya ssente n'olowooza tojja kukola nga bwe bisaana n'olowooza ojja survivinga. Government is fighting corruption. Chobola ba minister bamuteekayo ba minister babateekayo kati ono yaani bagenda musiba singa ta accounting ya sente ezo kuze bamuwa. Kati mu ngeri eyo yonna yalina okulwana olutalo olulwanyisa ki olulwanyisa Eddie Kenzo. Chobola babadde alwana ayogera nnyo agakunnyonnyola mbu ye ali better off than Eddie Kenzo. Tonno ne yerabira mbu Eddie Kenzo ne tiimu ye erika amafuta ga Katonda. Erika amafuta ga Katonda bwe baabalonda kusinzira ku bitabo baabalonda okusinzira ku capability ne kye bakoledde industry ya music. That's why most artists are believing that Eddie Kenzo can actually talk to them and they understand because he has come from the ghetto to the top. In batwogera ku bayimbi abavudde mu ghetto ne bamakinga Uganda proud oba aba artist proud. Eddie Kenzo is number one example. So abasinga obungi bakimanyi bulungi nnyo Eddie Kenzo nga mujjeko bino bye bakwasa bitabo biki is the best person they can trust kubanga ye
bulamu bwe tebutambulidde nnyo mu grid, tebutambulidde nnyo mu kweyagaliza, ayagala nnyo abayimbi abadde abawa hand of support, asobodde okubeera nga abayamba mu ngeri ez'enjawulo, ajjukiridde abayimbi bangi bye batasobola kwogerako kati olw'okuba balina ennugu yaabwe mu byobufuzi. Kati Eddie Kenzo kyeyakoze penalty gye yasembyeyo okuba ky'okolaba times silence is also another good response. Eddie Kenzo mbe bivumo bye bamuwadde babadde balowooza is joking mbw'ajja kunafuwa naye yagenze mu maaso n'apushinga ne ttiimu ye ne bagumira ku nsonga Federation ne bagiwandiisa. Kati already eri official. Tabu. Emitima gye balwanise. Kati batandika okulaba tebakyasobola kubeera na ddoboozi lyogera oba blackmailing Eddie Kenzo ne Federation. Single blackmailing a Federation ng'oli Uganda, they have a right okuwaabira n'ogenda mu kooti okwogera ebya Swakaba. Now it's an organized entity. Ku ssaawa zino Eddie Kenzo omulimu gwe oguliwo ali kunga abayimbi bonna all over Uganda bajoining associations ez'enjawulo eziriyo basobole okubeera nga bagenda babitwale mu Federation ne batuule wamu basobole okunnyonnyola ebibaluma ne bye beetaaga gavumenti ewulire, and the government is going to give them audience because that's the way forward. People like Cindy are not going to have any office in that. Definitely, man. Kubanga baganye okwakauntinga okujjako Cindy omuwa room yonna alina okubanga ajja clearinga question eyo sente ze baakuwa ow'abayimbi ziriwa wazikozesa otya. Kati bw'anaavaayo n'annyonnyola then abayimbi bajja muwa hand of trust bamuteeke ku kakiiko. Otherwise for now ajja kubeera member. Bobi Wine is going to be a member of the Federation, not a leader in the Federation. Bobi Wine ayagala kudda ku stage alina okujoininga association abeere federated by Eddie Musuuza now. Bobi Wine, the artist, as we speak, he has to be a member of an association to join the Federation and be like any other artist in Uganda, but not a leader. Is going to be as an artist in the Federation. Being led by Musuuza. Being led by Musuuza, Eddie Kenzo. Kati ekyo kye kiri kuleetawo obuzibu. Abalina ebyobufuzi balowooza alina okubeera ng'alina voice mu music. Yes, alina voice mu music singa becoming a member of association abeere federated by the president, Eddie Kenzo. Kati abasinga obungi bwe batyo batambula. Embeera bwetyo bwetambula. Kati bino byolaba ebyobufuzi ebijja abajja bayingizaamu ebyobufuzi. Kati era nga bw'omanyi amaanyi gazze ku Eddie Kenzo shift Katonda agishiftinze. Obuzibu we buli abasinga obungi bagamba tekijja kusoboka. Kyogamba gavumenti etaddewo omutendera nti omu w'amaanyi okusingako munne atuusa akaseera lipuutinge wa munne nga yamufuga. Wangi gavumenti etaddewo omutendera nti oba weeyita muyimbi olina lipootinga woono. Yes. Oba weeyita muyimbi olina okuyita mu association is joining a federation naye ku top management federation yeekulembera bonna association zonna n'abayimbi bonna. Katage kyeraliikiridde kiri kimu. Kati ye akyalimu ka pride kali Musuuza abeera atya nga nkulembera mu music. We are talking to Bobi Wine, the musician. Ate akimanyi bulungi nnyo alina ayagala okudda ku stage atandika okuperforminga abeere cleared. Alina amagezi gali badde bwe gati alina okujoininga federation etekeyo complain eyo government egitunulemu mu parliament bagiyise etteeka bwe bagayisa n'amateeka abalala n'ensonga endala za copyright n'abayimbi abamu be batakkiriza kubeera ku stage. Bobi Wine has to join the federation basobole okubeera nga eddoboozi lye baliwulira era abayimbi bajja kuyimirira naye nga artist
tukitwale nti ensonga kyaki enyibye ate ettabyemu olw'ensonga amanyi nti kijja kumutaasa okudda ku stage. Yes, kigenda mutaasa okudda ku stage asobole okubeera ng'ali a bit more relevant in the music industry. Because now is a nobody in the music industry. Kubanga talina byayimba, talina luyimba abantu lwe batwala serious, abayimbi tebamuliiko, talina wa performing okujjako ng'agenze outside of Uganda, of which there is no fan base. Fan base gy'omulaba si ya music, ejja mu byabufuzi. Ono musigire bamugambye gw'olina okufuga oli. Eddie Kenzo yamufuga si oyinza. Eddie Kenzo yafuga buli muyimbi yenna ne bw'oba toli mu Federation, toli oli all over Uganda saawa zino. Gwe ne bw'oba oganye ng'olinamu omutwe omunene, Eddie Kenzo is your boss. Yasobola okukolagana ne gavumenti. Yasobola okuteekawo ekibiina. Basobodde okwekolamu omukolo, basobodde okuteekawo obumu obunayuganda eddoboozi erimu si bya kubeera gavumenti, kubanga ezo ze procedure ye structures za gavumenti okuwuliriza. Gavumenti ewuliriza ng'eddoboozi mulina limu, ky'oba olaba waliyo SACCOs. SACCOs zonna e Uganda, SACCOs zonna eziri all over the Uganda, zonna bali zifacilitating nga bali zisupportinga kubanga eddoboozi liba limu. Gye beetaaga ni gavumenti yagala eddoboozi limu erirobinga ssente oba okufuna obutuukiro. Tebaagala bino byakunyumya. Simanyi twalina omusajja gwe bayitaani, omusajja ono bamuyitaani ono gwe bayogerako, simanyi tulina Hildamani simanyi twamutuma. Hildamani gavumenti yes yamuwa authority ogenda okusobola okubeera ng'etereza mu tteeka, naye be yeebuuzaako yagenda e Magere n'atuula n'abantu bana. That's why they rejected him. So gundi yajimbwa ate n'agiteeka political. Yes. Hildamani bamuwa obuyiza ne bamugamba kale nga bw'oyagala okulwanirira abayimbi nga bw'oli member of parliament, genda weebuuze ku bayimbi. Ye bwe yagenda n'atuula n'abantu bana. Yagenda ate ye Magere. Kitegedde. You get me? Abantu bamanyi lwaki Hildamani bamugamba ebintu byo tetubikkiririzaamu kubanga members b'oyogerako muli abantu bana, weebuuza ku bayimbi, bagenda okukola due diligence ng'abayimbi tebalabangako Hildamani. That's why the government threw away Hildamani and his mateeka. Ne bamugamba bino bya kiyayi, tetusobola bikkiriza, ddayo mubeere organized, oddeyo obeere ng'otambulira mu Federation. Era Hildamani ndowooza is a member of some association agenda kubeera federated by Eddie Kenzo. Bonna buli muntu yenna akwata omuzindaalo. Kati embeera bwetyo bweri, bannayuganda njagala mutandika okubeera nga mukkakkana, ow'ettiimu eby'obufuzi eby'abayimbi bwe bityo bye bitambula, embeera y'abayimbi bwetyo bweri, eddoboozi bwe linaabeera limu, abayimbi bagenda kufuuka ab'amaanyi ennyo. Abayimbi w'e Uganda singa etteeka liyita ajja kuba nga tebakyasobola mupangisa bino bye munyumya mutolinyangako nnyonyi, ebintu katuteeka mu nnyonyi experience ogenda oyimbira obwereere Bulaaya. Omuyimbi ajja kutandika ow'e Uganda ng'okumutwala mu America yeetaaga omutwalo ekitone nnyo. Olina okumanya bangi nnyo bali kulwanyisa Eddie Musuuza n'endowooza zaabwe ez'abayimbi because they know what is coming. Ebbanja New Vision lyebadde ekozesa ennyimba media ya New Vision oba gye bayita gundi yaabwe group yaabwe Vision Group byebadde ekozesa ku bukedde, byebadde ekozesa ku TV zaabwe, content gwe badde bakozesa ku radio, ennyimba z'abayimbi singa etteeka liyita waliwo ne chances okuddayo. Banga ki oluyimba olwasooka okukubibwa ku radio ezo baalukuba ddi era baalukuba mirundi emeka? Etteeka bwe liyita Vision Group bukedde TV bukedde radio simanyi stories zirina okukompasetinga abayimbi bonna ennyimba ze baakozesa ne content waabwe kabaze bazanye ba firimu bonna balina basasula singa etteeka lino liyita. Kyova olaba Vision bukedde erina okulwana okuba Federation egikube esobole okubeera ng'emanya kubanga balengedde the red light mbu singa etteeka linaayita abaparliamentarians bayisizza bajja kusobola okubeera nga baas, bajja kutandika okutunuulira
ngabo okola business ng'obadde okitinga revenue omuntu n'agamba ono abadde akukusa ebintu asimagolinga ne batandika okukubala mbu business yabaliwo ddimbu yatandika mu 1980 ozobba omusolo saawa zino tusasule biliyoni 100 era it is coming. Ate on the other side Kenzo nga Kenzo tasobola kujemera government because in the parliament the biggest members of parliament are from one ruling party, NRM. So he believes that actually China take a politics mu bintu bye because at the end of the day banamulaba nga China side ya byabufuzi government ejja mwendo osinga ne abayimbi bonna babandosinga etteeka liyite but ndiko ku checking ebifo CBS badde kuba music musasula abayimbi Capital Radio yes pay simanyi FM muki pay Galaxy pay sawa za kusasula abayimbi kati ogenda kulaba abayimbi abagagga nga Uganda oyita ku muyimbi nga mugagga nga aline cent nga asobodde okubreaka through nga abaana babasomesa bazimbye amayumba sente baziziza mu economy bakozesa abantu ab'enjawulo abantu bafune emirimu batandika okufuna value for their music. Yeah. Mujjawo ebintu byemunyumya mu government egenda bawa sente government teyina sente zegenda bawa kuyisa birowoozo byabwe ze sente kasa the copyright comes on board ebirala nga bizze mu board ojja kulaba nga abagagga bafuna sente banagezako bagamba namwe bapromote abali ebweru abali eyo abalowooza okubeera nga mutwala abayimbi mu yuna bino ebyaddusanga abayimbi bemulaba baddukiranga mu yuna bagenda ku Africa band ne baddukira mu America ne baddukira mu Europe bwavu bwe bwabatwale era ogenda kulaba nga abayimbi abadduka mu kaseera akabali abajoyininga opposition abagenda eyo ne bagamba government bagivumirira simanyi tuli opposition kyadduka lwabwavu naye etteeka bwe linaabeerawo they will come back to Uganda the way you see Nigerians migrating from the US migrating from the Europe areas batanze okuddayo Nigeria because etteeka gye liri kati bafune sente balaba tebakyasobola kubeera nga balabirira bakadde tebakyasobola kubeera nga bazomba kasasiro tebakyasobola kuvuga birole batanze okulaba value yaabwe batanze okugamba sente ziri eri buli kaseera kasente kasiba kacekinga ku account yo kasaba obeera verified mugenda kulaba buli eyadduka yena nga muyimbi nga muzanyi wa firimu akomyewo ababa eboniza abagenda bonna bajja kudda e Uganda kubanga etteeka lijja kubeera mu nkola nga babasasula. People should get to use their brains and minds. Okutandika okumanya what the federation is all about. Buli agirwanyisa inako ayina engeri gyagezako ku avoiding himself or herself okubeera nga bamubuuza ebibuuzo. Because if the dream come true, okujeregebwa kw'abayimbi ne ba actors n'abakuba ebivuga bonna bijja kuba biweddewo. People are going to begin believing, trusting, respecting abayimbi. Abayimbi abamu ojja balaba nga bagenda mu leadership mu politics nga bamuyingira nga balina obusobozi nga tebeetaaga muntu basponsoringa. Because mino chimanya artists are influencers, very big influencers in the whole world, especially musicians. Eno video sisobola kugizaako mukono gano gabadde makulu agennyini. This is one of